الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Tusa okwebaza kwange eri bannaddala seeno okuba nti oluvannyuma lw'enjega tukyagirimu, okubeera nti daluso eno tugirimu. Tusaba buli omu mwe bammemba baayo, Seeka Gayira, Seeka Naafi, mukadde waffe Class Monitor maama, oyo ye ate munnaffe wanjawulo, tubeere nga buli omu kufa akubiriza omulala ebeerewo. Kireka bulungi, kubanga gyevudde ndowooza abasinga ffenna wano ng'ogyeekooze, naye abasinga mwenna yaliwo nga mmwe temuli bazaale. Kakati n'olwekyo tuginyweze, newankubadde ettandisa gena atuwagukawaguka okuva ku ekitooke ekimu ku kikolo tekitegeeza birala butakubandu. Kireka bulungi. Kakati nja kubeera nga ntambula mu daluso eno inshallah, nga ntambulira ku kigambo mpisa gye tunakikomyeyo. Mukadde waffe abadde n'enkola nga ye byonna abizingira wamu ate ne bigira ki, ne bivaayo. Kireka bulungi. Bw'aba nga yabadde agenze kuleeta kutusomesa mpisa, abadde akusomesa empisa n'oga nti oba kyeyajjiridde. Era nze ebiseera ebimu badde ntera okumbuuza naye Seeka, ebigambo byotusomesa ojja wabiteeseteese? Kati nange mbifunira awo. Kakati ekyo ekitone Allah yali yakimuwa, amusasulemu ekisinga okuba ekiki ekirungi. Naam, olwali kyenjala tutandike nakyo, kathratu dhikrullah, omuntu ebbanga ly'omala ng'oli awo yitiriza okubeera ng'ogira ki, nga oyitiriza yarhamukallah, ng'oyitiriza okwogera kwa Allah. Dhikrullah mu lulimi olwaffe Oluganda kyali badde okujjukira, lwe lulimi Oluganda. Dhikrullah mu lulimi Oluwarabu okwogera kwa Allah, naye byombi bw'oba bigasse era bisigala biwa amakulu ki, geegamu. Kubanga bw'oba ojjukidde ekintu bw'okijjukira oba okigira ki, oba okyogera. Abaganda balina wano enkola eyaabwe ega nti enviiri zinvudde ku mutwe, kino kikozebwa ekiti, oba ani anjogerako neerumya olulimi. Balina obubonero bo bagira ki, baleeta waliwo abanjogerako. Oluusi twalabanga bamaama ng'addira akagalo kano n'akagira mu matu, maama kabanga kategeeza ki? Okay. Kabaka babadde banjogerako ng'omulaba kuba akantu mu matu. Okay. Kakati ebyo naagamba bw'ati, li anna man amana billah, omuntu alina okukkiriza okujjudde, okukkiriza kw'okutegeera nti nga Seeka bw'abadde atusomesa nti tuliwo ku nsi, tetubaddeyo ku lwaffe, wabula tuliwo ku lwa Allah, ate ku nkomerero tujja kuzingako nga tudde eri ki, eri Allah. Kati omuntu alina okukkiriza okufaanaganako bwe kutyo, n'abeera nga akkiriza Allah, wa ahabbahu, n'abeera nga muli awulira ye Allah we, mukwano gwe. Kigambo mukwano kirala. Abantu abasinga Allah tumutwala, abamutegedde tumutwala nga mukama waffe kyokka, naye ng'ekyomukwano tetugira ki, tetukissaamu. Wa khaafa minhu, n'abeera nga alina okutya, nga bwe wali badde awo n'oga nti mukwano gwange anandaba atya nga nkoze kino, mukwano gwange anaawulira atya nga njogedde bwe nti, mukwano gwange anandaba atya nga ndi wano. Kitegeeka bulungi. Kakati khawufu eyo ndowooza njagala ogitwalemu ekyo. Wataallaka bihi, ate era omuntu abeera nga yeekutte ku Allah mu ngeri ze zonna, fa innahu, omuntu oyo la budda yukthira dhikrahu bil qalbi,
kibeera automatic okubeera nga ajja kwogera ku Allah, ajja kujjukira Allah mu mutima gwe. Kitegeeka bulungi? Mahabbatan ng'ekyakikola ku lw'omukwano gw'alina, wa raghba n'essuubi ly'alina mu Allah nti bwe nnaakola kino Allah ajja kumpa kino, ajja kunsasula, ajja kunzijjako obusungu bwe, ajja kunteekako ekisa kye. Oyo ye raghba yalibaddeyo entuufu. Wa inaaba, omuntu we buli kiseera okubeera ng'akola dhikiri kimuleetera okuba nga adda eri Allah, buli kadde omulaba nga byakola bimuzza eri Allah we. Naye ekyakikola bilisan, nga akozesa olulimi lwe, tasbihan, ng'ayitiriza okwogera ekigambo subhanallah. Bw'otunuulira mu bigambo bya Seeka byabadde atusomesa, badde ayogera nnyo ekigambo subhanallah, subhanallah, badde akyogera nnyo ng'akitukubiriza nti omuddu ogamba subhanallah, n'agamba nti bamalayika bali mu ggulu bagamba subhanallah. Subhanallah tasbihi nkulu nnyo, oyitaalibuze ku lulimi lwo. Kubamu ekifaananyi Seeka Twaha, singa obadde otambula okuva okudda eka ewuwo, nga buli kigere oleese enneeya nti buli kigere kye naasimula ajja kukyogerako subhanallah, onootuuka oyogedde subhanallah meka? Tulinamu nno obugayaavu. Wa tahmidan, n'okuyitirizibwa okwogera ekigambo alhamdulillah. Ekigambo alhamdulillah kikulu nnyo okwebaza tukiyita amatendo. Seeka abadde alina engeri gyakitwasizaamu wano ne mwana nti nakijjayo amakulu, okwebaza Allah ku byakkoledde, enfaafa ebitoogerekeka, okukula w'otuukidde awo, ebizibu by'oyiseemu, ebirungi by'ofunye. Wa takbiran, n'okwogera ekigambo ekigamba nti Allahu akbar. Allah yasinga obunene ebitonde byonna, amakulu nti yasinga ensonga zonna ze waaliteeseewo, ye yalibadde asookerwako. Bw'oba ogamba nti mutawaana munene, Allahu akbar, yali waggulu. Bw'onooba omutegedde gujja kukendeera mu mutima gwo. Wa tahlilan, n'okwogera ekigambo la ilaha illa Allah. Ebigambo ebyo subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illa Allah, wallahu akbar, byalibadde bibeera nnyo ku lulimi lwaffe buli kiseera. Wa duaan, ate si ekyo kyokka, walibadde ng'oyitiriza okukola okusaba. Tasbihi zokka okwogera ku Allah tekyalimaze kyokka, kyalibadde kirimu okugira ki? Okusaba Allah, kuba bw'omaze okumwewa, lwaki tomugamba nti ate kino sikirina, kino nkyetaaga, kino kinyambe, kino kintaase, kino kinkolere. Wa istighfaran, ate wakati mu ebyo tetuli batukuvu, omuntu okuyitiriza okwegayira Allah akusonyiwe. Ebintu bye tukola byonna si byebyo bye tukola, si bye bisanyusa Allah ennyo. Nnyinza okubeera nga ntambula, naye nga mu kutambula kwange ngenze nninnya bumunyeera. Ebitonde ebyo nabyo byagala obulamu biwaabwo, naye olinnya bumeka ng'ojja wano, tebyetaagako istighfar. Nnyinza okukutunuulira obutunuulizi n'enkuyisaamu amaaso, naye nga gwe sikugambye, n'enkugeeyeza mu mutima gwange, kuyamulukiyama ekyo gye kiri, kigenda kunvunaanibwa. Kiteeka bulungi? Nnyinza okukutunuulira njira ku Twaha ne tukugeeyeza awo mukaama, naye nga tuli ffedda wano. Ebyo byonna byetaaga istighfar. Wa biljawarihi amalan, ate omuntu alina Allah toteekeddwa kukoma ku dhikiri zokka, oteekeddwa n'ebiyungo by'okubeera nga bikola ebintu ebyo ebisanyusa Allah. Yeeka bulungi? Hadithi emu atugamba nti okujja eddala erisembayo erya imaani ye muntu okujja ekintu ekinaakola obulabe ku bantu mu kkubo. Nabadde njogerako namugamba kiki wabadde ki, nti munna naseeredde nenguwa tye nalinnye ku kikuta kyaki kyali evu naye nga yamenyese. Kakati gwe ayakisudde wazizza omusango, naye ate naawe ayakirabye ng'omuntu asobola okukirinnyako n'aseera n'agwa, naawe n'okireka wakoze bubi. Kireeka bulungi? Bimeka bye tuyiseeko ng'omuntu
yayasizza eccupa naye gwe n'olaba tebikwatako n'ogiyitako naye ng'akaana bwe kanaba kajja kadduka akatali mu ngatto ejja kukasala. Kaakati ebyo byonna bitaatihi nga tugondera Allah bigendera mu dhikiri wali. Wa kullu hadha min lawazimi l-iman. Kaakati bw'oyita mu mitendera egyo gye tulabye automatically oba omaze okufuna ekiyitibwa iman wal mahabba, oba omaze okuteekawo mukwano wakati wo ne Allah subhanahu wa ta'ala, wa ta'alluq, oba omaze okuteekawo enkolagana ey'omuggundu eri ggwe ne Allah subhanahu wa ta'ala, wal khashya, kiba kimaze okukusigamu omutima gw'okutya Allah. Fa inna man ahabba shay'an, omuntu abeera ayagala ennyo ekintu akthara dhikrahu, ayitiriza okukyogerako. Kyova olaba omuntu ayimba obuyimba obw'omukwano kubanga alinayo mukwano gwe. Kati gwe bw'abeera nga mukwano gwe ye Allah subhanahu wa ta'ala, akayimba ke waali badde oyimbako omukwano kakumwogerako la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah ne adhikari zonna nga bwe ziba zikusobokedde ku lulimi lwo. Allahu tabaraka wa ta'ala atugamba mu Qur'an mu aya surat al-Ahzab aya eyana mwemu kutuuka ku yana mwebiri, Allah atugamba nti ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira, abange mmwe abakkiriza mwogere nnyo ku Allah olwogera olususse, wasabbihuhu bukratan wa asila, ate nzijukiziddwa nkoze nsobi sisomye al isti'adha kubanga Qur'an bwe tuba tugisoma tulina okusooka okukola ki isti'adha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira, twogere nnyo ku Allah olwogero oluki olususse, ate tumutendereze olutendereza ku makya n'olweggulo. Ebinyonyi byo munnange ebikola oba ebitonde ebirala bikola okutendereza okwo, naye ffe Allah bw'aba takusaasidde oyinza obutakiteekamu nnyo. Kakati bakadde baffe Allah basaasire, abasajja abo yatuulanga ku subuhi n'amala okusaala n'atuula n'akola adhikaari ze mpola na bwegendereza ng'ateeseeyo omwoyo paka enjuba lwe yagiranga ki lwe yavangayo n'agenda n'alyoka akola emirimu gye. Naye abasajja abo baalyanga amatooke nga gengera, baalyanga obutiko bwabangayo mu nnimiro. Abantu abo babeeranga n'enva, emmere n'enva nga babijja ku bibanja byabwe. Buli musajja oluzi lwabanga ku nkomerero ya kibanja kye. Buli mukyala yalinanga ekifo ekitongole waawaatira emmere mu ggwaatiro. Naye kati olwaleero bw'abavudde ku adhikaari ezo obuuza wako eggwaatiro seeka twayiwo gye liri. Naye bakadde baffe abaalina adhikaari ezo bukuratan wa aswila ku makya naki n'olweggulo, mwana wattu baalina ebintu ebyo nga buli kimu weekiri kimanyiddwa. Emiyembe abaana bagirya ne giremerawo, buli kimu. Omugenyi bw'abazze tagenda ku katale kugula nnyama, ekisibo ky'embuzi kyabangawo, enkoko zaabangawo, ebinyoobwa ebisiike nga tebibula waka. Naye kati ffe okubeera nga tetuteesewo nkolagana yaffe ne Allah kituleetedde okuvaako ebizibu ebyo. Wa kathratu dhikr, omuntu bw'obeera nga weemanyirizza okukola adhikaari ennyo, laha ajmal athar, kirimu ebikivaamu ebitoogerekeka fi dunya wal akhira, emigaso kwega migaso egiva mu dhikiri mingi kuno ku nsi wal akhira. Tetujja kugimalayo ku lw'obudde naye katutunuleko ku kimu. Faminaha, ogumu ku gyo itminanil qalb, omutiba gw'omuntu gutebenkera naggwamu wasiwasi, wa thabatihi bidhikri la ta'ala,
n'asigala ku kimu kumulabanga buli kiseera alina ali ku adhikaari ze. Ndowooza banaye abaalaba ku basajja abakulu yakwatanga akalaadi ke n'atambula mpola mpola, naye ekisookera ddala abantu abaali bamwetoolodde abatali basiraamu nga bamutya n'okumutya, teri ayimwanguyiza gagalo. Engalo za mwalimu ozikwatamu otya ng'akutte akalaadi oba okiraba n'ebintu ebifaanaganako bityo. Awali omwalimu oyogererawo otya agagambo, omukukolerawo otya, kwegamba nga bamulaba muki munene. Kati naawe akola adhikaari, Allah ekirabo kyasooka okukuwa kwe kubeera ng'omutima gwo gutebenkedde era oli munywevu, kama qaala ta'ala azza wa jalla, nga bw'agamba Allahu tabaraka wa ta'ala, a'udhu billahi minash shaitani rrajim, alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Aya eyo tugisingana mu suratu Ra'd ya 28. Abange mmwe agati alladhina amanu, abo abakkiriza, njagala weteekemu nti yegwe, wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, emitima gyabwe ne gifuna obuweerero, ne gifuna obutebenkevu, ne gifuna essanyu, ne gifuna okuwummula bi dhikrillah, baba boogedde kwani? Ku Allah subhanahu wa ta'ala. Muli awulira nga afunye emirembe. Bana ekintu kino tukitunuulire. Bw'obanga tolina Allah mu mutima gwo na kumwogerako, shaitaani yeefuga waawo ekizibu ekikutomedde n'okitwala eggomba n'okizza eno n'okijja, omuntu amalirizaga nti nze nja kwekola ekintu nze neekyaye. Kakati okwekyawa omuntu bw'atuuka ku kigambo neekyaye aba taline Allah, shaitaani yeeba emulimu. Kirabika bulungi omuti Allah atugamba nti abakkiriza emitima gyabwe gikkakkana ku lw'okumwogerako, ala bi dhikrillah. Tokiraba nti okwogera ku Allah n'otegeera nti ndi naye wano, ali nange wendi, awuliza bye mugamba, awuliza eddwa ze musaba, ajja kunkumankuma, tajja kunvaamu. Tatma'innul qulub. Tolaba nti kyekyali ssanyu okutebenkeza omutima gw'omuntu ne gubeera nga guweddemu obuzibu bwonna. Omuntu alina dhikr, akola dhikr, wallahi toyinza kumusingana ng'ayiseemu empeewo y'okutya, kizibu. Banaye tukyemanyiza ekintu ekyo, ojja kuwulira ng'onywedde nga tewaliwo kikutwalaganya, nga buli mbeera yonna ejja ekoona ku kisenge kiki ekinywevu. Twemanyize empisa y'okukola dhikri. Dhikri bwe zituvuddemu, buli kimu tukitunuulira nga kitutiisa, nga muli owulira buli ekijja okiraba nga kinene. Naye omuntu alina dhikri mu mutima gwe, akola adhikaari, buli nsonga ejja agiraba nga teyali mutuuteefu. Al-istiqnaam. Wa hadha mimma yaj'alu al-mu'min dhakira lillahi ta'ala thabita al-qalb. Ekyo omuntu bw'aba akikoze kitegeeza nti Allah ajja kumuwa omutima omunywevu eri Allah we, anywere na Allah we. La yattarib, nga talina kukubagana kwonna, wala yajza, nga talina kutiitiira kwonna, inda al-musiba, ku mutawaana gwonna ogunaba gumutuuseeko, oba akabenje konna kanaba kagize ki kamutuuseeko. Kitegereka banaye. Al-istiqama ala ta'a, okukola dhikari kijja kukutuma okulemera ku nsonga y'okukola ibaada. Kitegereka bulungi. Omuntu akola dhikari ojja kumusingana ng'ewuzu temuggwako, eyuzu yabeera nayo. Banaye wetho kimu ku bintu ebikulu ennyo eri omukkiriza bye waalibadde toteekeddwa kugayaalirira, by'oteekeddwa okulaba nga nakyo paati y'obulamu bwo. Mukkiriza beera n'ewuzu. Bakadde baffe Allah abasaasire baatambulanga n'amazzi, baatambulanga, naye omulembe ogwaffe ate gugonzemu gwa tekinologiya, tippi. Lwaki togula tippi n'oba nayo?
lwaki tofuna amazzi go kati ennaku zino waliwo obucupa obw'omulembe obusobola okutereka amazzi gosobola okukozesa sitinja n'ebirala kireka bulungi. Kakati omuntu akola adhikar alina istiqama ala taa, abeera alina amaanyi ag'enjawulo mu kukola ibaada ezisigadde. Fa innahu man shagala lisana bidhikirillah, omuntu atawaanya olulimi lwe ne lubeera nga buli kiseera olukola adhikar, fala yumkinuhu ayatakallama bilmaasiya, toyinza kumusiŋŋana ng'awemula, toyinza kumusiŋŋana ng'alimba, toyinza kumusiŋŋana nga ayogera ebitajjansa. Waman shagala jawarihahu bitaa, n'omuntu atawaanya ebiyungo by'okubeera nga biri mu kukola ibaada, lam tanshugulu bilmaasiya, ate kizibu okuwaguzibwa shaitaani akole ebya haramu. Fayasbihu dhakiru mustaqiman, ekyo ne kiba kiwa omukisa omuntu ayemanyiza okukola adhikar ala manhajillah, ng'atambulira ku nteekateeka ya Allah gyagira ki gyayagala. Tujja kukomaawo tusaba Allah atusaasire ebintu bye tujjukanya, ffeffe nnyini ababijjukanya atuwa omukisa gw'okubiteeka mu nkola. Oluusi oyinza okuba nga ng'omuwalimu kikunyumira nnyo okujjukiza abaki abalala, naye nga gwe mwana toli ki ng'oli bweru waakyo. Ekyo kisabwa busabwa Allah okukikuwa. Ate nammwe abbe tujjukiza, nammwe mutusabireko bye twogera tubiteeke mu ki mu nkola. Naye ekisinga obukulu ffenna kwe kuteeka mu ki mu nkola ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin.